bambe kujja ne twekolamu omulimu ogw'okwenunula. So nkugambye nti eno mu kibiina mwasigalamu endowooza abakkiriza nti basobola okujjako omukulu nga busa kalulu na kino baali tebakiwaka, bagamba nti kale kola bakuta kola ebyo naffe katukole bino katusigale nga tukola bye tulina okukola. So kyendabye ekireese ebizibu mu bibiina ekyaffe n'ebirala kyekyo ekyokusigala ng'ebibiina birowooza nti bivuganya n'abiwambye okufuna obuyinza era netegeka munda mu byo nesigala ng'efaanana n'eyebibiina ebyo ebyandibadde nga bivuganyiza mu nkola eya demokrasiya. Ate n'okugatako kiri kyenkutegeezezza pulaani eya mwami Museveni ey'okwavuwaza eggwanga nga n'ebibiina bino ne mu kuvuganya kwe byagala okuvuganyamu nga tebiina kibitambuza. So yensonga lwaki safuna ku surprise okulaba nga ekibiina kyaffe kifunye obuzibu bwe kifunye, kubanga kyava ku bintu bibiri ndowooza. 2016 newankubadde nkutegeezeza nti 2011 nasalawo nti eggwanga liri mu buwambe akalulu tekajja kutununula, naye 2016 nenziramu nenkomawo mu kalulu. Anti bannayuganda kye bambuuza wano nti dokita agamba kalulu tekasobola kujjako omusajja naye abadde avuganya. Anti nakugambye nali nvuganya ekyo nakituukako 2011. So navuganyayo omulundi omulala ng'amaze kukola ki ng'amaze kukitegeera nti akalulu tekajja kutujja mu buwambe. Navuganyayo omulundi omulala gumu era nagwo waliwo ensonga ezaali nga za nkizo ezandeetera okuddamu nvuganye. Nali saagala era bagenda n'okwewandiisa nali wabweru, naye ne wajjawo ensonga. Ajjukira mu kiseera ekyo wali wazeewo ne ba amama Mbabazi, wazeewo n'ebintu ebirala abantu abamu bye baali tebategeera bulungi, kwe kujja kwe ku banange era bankolako nnyo campaign ey'okubanga enkomyawo tusobole okuyita mu kiseera ekyo. Naye era mu campaign eya 2016 omuntu yenna eyampuliriza message yange yali njawufu nnyo ku ndala zonna ze twali tutambuza. 2016 natambula Uganda yonna nga ntegeeza abantu nti tebalina kalulu era sizze kubasaba kalulu. Ateka wetabyemu naye nakakozesa kutegeeza abantu nti tebalina ki temuyina kalulu, sizze kwe wano kubasaba kalulu kubanga temukayina. Yes, nzize kubasaba nti tulwane tufune akalulu ako, tufune eddoboozi. Temuyina ddoboozi, nze kubasaba twekolemu omulimu tulwane tufune eddoboozi eryo. Era 2016 kye twagezaako okuzimba ekikulu yali nkola gye twayita power 10, abantu nti beekolemu obubinja bw'abantu 10 tube n'empuliziganya mu bantu baffe abo, obubinja bwaffe obwo tusobole okuteekawo embeera endala. Gwe gwali mulamwa gwa 2016. Ne bwe nagenda okwewandiisa enambole nategeeza n'abawandiisa nti sizze wano kubanga mbakiririzaamu, sibakiririzaamu naye njagala okuyita wano ngende nkola ebirala. In fact oluvannyuma Kigondo Badiru Kigondo yali Haji Badiru Kigondo yali wakachoka byokulonda chairman
yagamba nti nga ndokuvuga yatuchavuga nti yali sobe kutuwandiisa tusobole kuvuganya. So mbadde nkutegeeza nti 2016 bwe yaggwa n'ebyayitamu byonna 2016 by the way ne message yange eyo egamba abantu tulina okulwana n'okuzimba eyo power 10 yaleetawo kinene kubanga okusooka mu byafaayo bya Uganda abantu bwe bamala okukitegeera nti bo be balina okwerwanako neetooloola Uganda yonna ng'abantu be bampa ssente wonna we twagenda abantu nga n'abakadde naki ow'ebitaano ow'ekikumi ow'omutwalo nga baleeta ssente tulwane kubanga baali bakitegedde Mwami Museveni eri atambula agaba eno ntambula bampa kubanga baali bategedde ekigenda mu maaso. So bwe tuva mu 2016 n'engeri gye byayitamu mukimanyi nawangula nakati n'okutuusa leero Bwino alaga nti nawangula nkyamwina. Bwino mwina y'ensonga lwaki twerangirira era ne banteekako omusango gwa kulya mu nsolo kwe olw'okwerangirira ne bantwala ekalamoja biki naye mu kooti we bantuusizza mu kooti. Bwino muterekerani doctor? We bantuusizza mu kooti wa byafaayo we bantuusizza mu kooti era nabuulira kooti nti kituufu nze neerangirira kubanga nawangula munzikirize Kobo mbawe Bwino wange lwaki nawangula. Bone bagamba batya doctor? Ate gwawulirwa tegwaddamu kuwulirwa naawe notereka Bwino wo nentereka Bwino wange bagujjayo kimpooze ng'akalula kabiri mugumu kamaze okugwa nakisoma mu mawulire nti omusango ogwa treason bagujjeeyo kubanga bakimanya nti waliwo obulabe kati obubatuuseeko baali balowooza nti nsaaga Bwino simuyina simanyi naye ndowooza bagenda okukakasa nti ono Bwino asobola okufuluma ate kati bitabule kyetubadde tukoze. So naye okuva olwo 2016 nentegeeza ab'ekibiina nti muleme ate kulowooza kubanga 2016 nakomawo nti nja kudda sidde 21 nakola olukuŋŋaana lwakutegeeza ekibiina just that mu 2018 nimbagamba sijja kudda mutegeke candidate omulala nga bukyali kye bataakola 2020 etuuka era bakomawo gye ndi